video eno ngikoledde abantu mwenna Katonda bayimusizza amazima nga mwali banaku nga mwali baavu Mukama n'abayimusa omujimuli muntu bwayimuka amanyani amuyimusizza bwe liba ddogo omuntu yamanyi oyo yennyini ayimuse abamanyi ngikoledde abasumba ababalokole kubanga okuyimuka kwaffe ebiseera ebisinga kubeera mu Katonda kwali kusaba kwali kusiiba kwali kwegayirira kwali kukola mirimu gya Katonda amazima Mukama n'akuyimusa olina omulimu gw'okola Mukama nga yagukuwa olina omusajja oba omukazi nga Mukama yakola atya yamukuwa bw'osoma Revelations 3:7 yegamba nti eri malayika w'ekkanisa ey'omu Philadelphia wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi aggulawo so tewaliba muntu n'omu aggalawo. Kakati ebiseera ebisinga waliwo abantu abalina enzigi nga nzigule nga tewali asobola kuggalirawo. Waliwo abantu abatakyasobola kwavuwala ago mazima. Waliwo abasumba Katonda bawadde omukisa nga tebakyasobola kudda mabega. Ekyo kirungi kyokka ate buli kirungi ekibi kibeera kumpi kubanga emiryango gy'eggulu 8 gitebaganye n'emiryango gy'eggulu gy'emagombe 8 nti bw'ofuluma guno oyingira guli ewabeera enzikiza wabeerawo ekitangaala wabeera ekitangaala wabeerawo enzikiza jjawo ekitangaala enzikiza ejje. Ekirungi mwe muva ekivundu wadde era ebiseera ebisinga ekivundu mwe muva ekirungi kubanga enjuki bweyingira mu kabuyonjo ejjayo omubisi. Era ne Katonda emmandu gye yaliisa abaana ba Isirayiri ewomerera ng'omubisi kyokka omubisi ffenna tumanyi gye guva. Tegeera kino nti bw'osoma ekkanisa eno bayibuli yanagirabiddeyo ku kyaki bw'osoma ekkanisa eno egamba olw'omunaana manyi ebikolwa byo laba nateeka mu maaso g'oluggi olugguddwawo omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange so tewagaana linnya lyange. Kikyamubanja amugambye agambye kubanga weekuuma ekigambo eky'omukubiikiriza kwange era nange ndi kukuuma butayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja mu ssona. Kati kyenjagala okwayirayitinga nti waliwo abantu Katonda be yaggulirawo oluggi olutaggalwawo. Kati olw'okuba tebakyasobola kwavuwala ne batandika okukola be baagadde mu luggi olwo mwennyini enswera ne ziyingira embwa ne ziyingira ababbi ne bayingira ne banyaga ebintu byabwe. Oluggi ne lusigalira nga luggule nga teruggaddwawo kubanga waliwo omuntu agamba nti nze ndi musumba w'amaanyi n'erikopita nina buli kimu nina omulimu nina amaka kiki ekirala era ng'omusajja otajja kukugibwako n'abaana bo n'obugagga bo n'ebirala ebiringa ebyo. Naye amazima omwoyo wa Katonda n'ekisa kya Katonda ekyakuwa ebintu ebyo ne kitambula ne kigenda oluggi ne lusigala nga luggule n'osigala warehouse. Warehouse kyeki amakampuni gaba n'ebizimbe ebinene ebitaliimu bisenge we batereka ebintu oba tugeze oli asuubula ngatto abeera ne warehouse oguluumu ogunene mwe bateeka ebyamaguzi naddala ebigira ku konteyina. Njogera ku bantu abaweereddwa omukisa. Kati olw'okuba nga waggule tewali ayinza kuggalawo ababbi emmese ne ziyingira ne zoonoona ebintu ebyo omuntu oyo n'atamanya nti yagwa kubanga ebintu byakyabirina. Abasumba abo tulina bangi abalokola abo tulina bangi n'abantu abo tulina bangi abagwa mu kikula ekyo. Naye Bayibuli egambye nti jjukira gye wagwa olibe kufiirwa ngule kuba Katonda akutte ekitabo ye chief accountant yabala akutte bw'ati abala aga nti gundi namuwa kino yakutunuulidde. Bw'osoma Ecclesiastes mubuulize essuula ey'ekumi olunyiro olusooka luga nti enswera emu bweti emala okwonoona amafuta teganywa naye egagwamu n'egafiiramu ne gwonooneka ne gabeera contaminated. So ebbanga lyonna wadde Katonda akugguliddewo sigala mu Katonda. Kyewafuna mu Katonda kinywereze mu Katonda tovanga mu Katonda kubanga buli kaseera tumanyi okuseseetuka kya bulijjo nanga gamba bino siri mutuukirivu. Omwana w'omuntu bulijjo asese ne Dawudi yaseseetuka naye yajjukira n'addayo. Njogera eri abantu abalina enzigi enziguli nga Mungu yakuggulirawo ng'abasumba abalina mega churches
Atokyayinza kuddamu kwavuwala ku rentinga ng'edda bwe warentinga nga myaka gy'ekinaana. Atokyayinza kuddamu kuvuga kutambuza bigere oba boda boda. Tegeera kino nti ojja kusigaza buli kimu Katonda agende. Bw'aligenda oyinza obutamanya kuba yakuggulirawo. Naye amazima olunaku lumu olimanya. Ekyokubiri, be baana baffe abatambula okugenda. Bakadaama oluusi lwaki babonaabona n'obulamu oba abantu tetusiibula okusiibula kigambo kikulu era nnono ya Bayibuli. Abantu ne bakusigira ekisa. Tobuuliranga njiri, tofulumanga kutambula kugenda goba mizimu, tovanga mu kanisa kuyimba, n'otambula kyovula gospel artists bagwa. Oyina okusigirwa ekisa. Psalms 23 verse ey'omukaaga nti goodness and mercy zitambule naawe. Iziva ku bazaddebo oba abantu babadde otuula wansi waabwe. Kati abamu mudduka ne mutambula ne mugenda kubanga temusiibudde oba we mbadde mulinga wabi. But we are told to sit under hardship and mentorship. Kubanga ani yakumentalinga kikulu mu bulamu. Ani yakumentalinga kikulu. Ekkubo lye baakuyigirizaamu kikulu. Akati ebyo byonna bw'oba ova ku step emu okudda ewala obanga okola emirimu gyo kirungi okusiibula kyova olaba. Tukwata omukolo ne tunona omuwala mu butongole. Maama we ne taata we ne bamukuwa. So ng'osobola omuntu mukulu osobola omujjayo n'ogenda omuzaalamu abaana ne mubeerayo. Naye ku lw'ensonga y'okuta obuyinza oba transferring authority and power and rights kirungi nnyo okusiibula ng'ova. So bakadaama mwenna nga mugenda. Yes, ntegeera abamu baba bakuddukako b'ebirala. Naye among many things you should go with goodness and mercy from people you have been sitting under. Well, beloved, how are you? Shalom. We love you guys, and we thank God for Dr. T. We thank God for Volongoto. Come on, we bless God, and we are so happy to announce to you a concept in its goodness called -1. Now, -1 is another one. Always at Lighthouse, I'm telling you, every last Saturday of the month. Very interesting, and we cover lots and lots of things. And you will be blessed when you come, especially when you are under an umbrella of marriage. Because we are talking about marriage, we are talking about two people becoming one, two people being minus of one, and they become one, and they enjoy their lives. How would that be? You know, there are dynamics there, and we are always there at Lighthouse Naguru. And I'm with my very, very good friend, Papa Jimmy. Tell us about -1. Thank you very much, Pastor Asher. Amen. -1, we come to talk about problems, happiness that is in marriage. We meet people who are in marriage, happily married, people who are struggling in marriage, and people who believe that marriage is good. We have been meeting since they have begun, and we have testimonies. Sure. So we would love to meet those that would want to share their testimony in marriage. We meet here every last Saturday of the month. We don't pay, it's free of charge. We spend the whole day here. We have breakfast and lunch that is given to whoever participates. So we call upon members abagala okujja ng'owulira ekizibu ky'olina mu maka oyagala tukyogereko tulabe bwe tusobola okimuvinga forward. Mukama akuwa omukisa. N'abali single, oli single ng'era kuyingira mu bufumbo, come on, we are always available to do a number of things, and you will meet a number of pastors, by the way. A very great team of pastors will be able to be here to usher you into the goodness of marriage. Amen. Twinero bana baba bayawukana ina mutubaniza mukwano musobola okujja and one on one or as a team is perfect. Shalom.